bwe bagamba nti omwana ate ku ssomero gye wamutadde aliriddeyo obutwa olowooza ki ky'owulya mu mutima gwo kakati obutwa buno bwe baalidde baabulidde batya bwe bamaze okulya obutwa ne batunyonnyola nti ku ttaka kubaddeko enkaayana eyafumbye bino obutwa babufunidde wano mu mazzi wano batabulira akawunga kati katubuuze tuli mu nsi ki eno bano abaana baba akafa 7 jeneeta baagijjeeko ekiddako nti ate bano ate kasese bano babookyeza simanyi babatemyetemye oluddako nti ate bano balidde obutwa olugira ati nti abalema bonna babaakyeza okiwulira baana ku baana toyinza kuga nti abafumbi baafulumye bonna nga bwe balina ofumba emmere ne bavaawo oli n'alyoka aleeta obutwa waliwo ekitali kituufu awo ekitagatta twetaaga okusobola okukwata abafumbi era nabo batulage ku bo waliwo eyagudde wansi ekyokubiri ripooti eno yafulumya ani yasoose gifulumya nti buno butwa essente ziva wama M7 omanyi nti nno Mubaraka Munyagwa yafukamira ku mwaka ya FDC nga ate yabadde MP nga mu yata agimumye ekigendererwa eky'essente zino byali ebintu nga 3 ekisooka ekyaziba weesa okusinzira ku mwogezi wa FDC ekisooka kwaliko obutakiririza ddala FDC kwegatta ku nuupu era olwokuba nti Besigye yali akuliddemu omutendera okugatta FDC ku nuupu ne babawa ne order Besigye tageza naye yeyingiza mu byobufuzi bino mumusingire ddala amaanyi kyekisooka eky'essente ekyo ekyokubiri muteekawo candidate agenda okutabankanya akalulu ka nuupu oli aleme kufuna maanyi kuba Besigye yali amaze okukkiriza nti bateekawo solo candidate namuna ekirowoozo ekiga nti Nabiro awogira President Museveni Nabira okuva n'agamba Besigye nti alina kyatugamba Faluku oba nkitwalanga ki oba Sebusiru Bwanjoka oba ki mukyala Nabira Naggayi singa omanye engeri yajja mu byobufuzi Besigye yamuleeta mu byobufuzi ng'ali wakiso kansala ayinza oba yali taweza nangoye 2 twagambanga akawala akalungi ngera Besigye wadda nako kakukutiriza ku gomesi yake eya bbulu Kanabira nze njagala mpeeyo ebintu 3 Nabiro byakolera banna Kampala ate okulaga nti omutima alina mutono bwe yamala n'okugwa yagenda ne kayumba bbawe yamuwasa ayina ennyumba eyo naye yagenda ku nyumba y'omusajja nga tajakayanira ntosobola ate kumaliriza ng'omaze emyaka 15 mu parliament n'ogenda kulwanira nyumba ya bbawo n'okyusa n'eminyolo ekirusa 9 njagala kutumira Nelson muna Uganda ali Tel Aviv yawo kutumiddeko nnyo njagala okutumira Lucy Canada Tiana Banks simanyi bulungi gy'abeera naye nga ndowooza Tiana Banks ali Israeli kuba si yavudde omuzungu ne yaso omukazi mbadde mbuuza ki mbadde ngamba kibuga nga simanyi kibuga kyalimu abeera mu site wennyini okay njagala okutumirako Lucy Canada nti munange bali kulema mboozi mukati njagala okutumirako Richmond promotion tyebeera bulungi nnyo naffe tukwagala nnyo oli eyo otambuza ensonga omanye oyo musajja yategekera bannayuganda ebiseera ebisinga alinayo Afrigo omwezi ogujja alright njaba buuzaako ombebaza emirimu gyonna gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala ate era mbuuzeeko ku kyali wamita Ian Price South Africa oyange nti South Africa balina TV naye alina studio South Africa nene enzibu yagikolamu no alina yaŋŋambye nti abeeri akawungezi bakola screen bazisaawo ne balaba emboozi mukati nengamba kirungi ennyo ndoza professional kinyinza okugamba kuba yaŋŋambye abeerawo nnyo wano ate ekyokubiri nentumirako omukulu Muhammad Nsereko ekiro waliwo live ya TikTok gye twabaddeko n'agamba nti abasajja ba Faluku abo basunsula bulungi nnyo ensonga okwogera naye ng'ali Bungereza n'agamba nti abasajja basunsula bulungi nnyo ensonga era yabadde awo ku mukutu gwa chairman nga bakulaba nnyo wali awo naye baliyo bonna bali mu kutambulamu naye n'agamba nti webale nnyo omulimu gw'okola agusiima nti era mwebale kusunsula nsonga nentumira ku Lucy Canada namwenna abalaba emboozi mu katima mulungi nkutumidde nentumirako ku muyimbi Tian Banks
Leti yana box banna. Tiana pipe amalo okulia ate najja na Tiana box n'abayimbi w'eggwanga ayinayo owoma concert. Yes, mutumiddeko nnyo. Kakati ntumiddeko ku Madamu Sise ali awe Washington. Mutumiddeko nnyo. Natumira ku kyalo yange bamuyita Tamukedde ali awe Boston. Mutumiddeko nnyo. Nentumira n'abantu mwenda abalaba emboozi mukati. Sheri Beatrice Ezeist. Mutumiddeko nnyo. Mpozi ne Farida awo Rotterdam. Batumiddeko nnyo. Bannange mwebale kutuwagira, mwebale tubeererawo, tusiima nnyo. Alright, abantu bekalungulumira awo tubagamba nti mutawe wali nnyo, eddwaliro alizimba. Mugenda funa obujjanjabi bwa bwerere free. Mutawe kyaliko gwe mulimu ogwamulese wano. Kati abekangulumira tetwagala mu buzebuze bintu. Mutekeewo mumuwe support yonna yeetagisa kuba abakolera ddwaliro for free. Okitegeera bwerere sibya kubuzaabuza. Era ku mutaawo oyo bannanga tulaba ono mukyala nga kati omulwadde. Abo abamu bantu mutaawe bagenda anti mukyala alina omwana omulwadde. Abo bamu ku bantu mutaawe bagenda okuyamba. Singa eddwaliro ng'eryo libaweeriri omuntu ngono teyandize wano ku pano kugamba nti ate bannange mumpeeyo kino bamutaawa awo gavumenti yeetaaga newagira abantu. Simanyi lwaki gavumenti abantu abo bwe bati teyagala nnyo bawagira. Kuba wangambako n'omukyala yatikka konteyina namba yamba abalema yamulemere ugali bw'abalema bw'abalema gavumenti n'ebulemeso okutuuka. Gavumenti simanyi lwaki ekola ekintu ekyo. Nendoza lumu tujja gibulira mukulu mutaawe emirimu gyebale nnyo era agenda kuba akwasaganya birwadde nga by'abaana nga bano mitima simanyi biki ebyebikambwe ebyo byagenda okubeera mukugumu ekyo. Alright, mama weyanjula. Manya gange yenze Nagasha Ruthi. Mpangalira najja nankumbi ku Stera. Nzize wano saba kubiyambi bwammwe. Buyambi bw'omwana wange bayita Kagaba ne Rahuma. Yabaki? Yarwara omutima. Omwana ono namuzaala nga mulwadde wa mutima. Naye saa yangu akukitegeera. Nakitegedde nagenda ku Mande Mulago. Omwana ne bamukebera ne bamuteeka mu sikaani ng'emisuwa gy'omutima gyegatta. Ne baŋŋamba okuwona yetaaga kumutwala ne bamulongoose asobole okutereera emisuwa bakigattulule. Oyinako bikakasa nti bamukebera? Bikakasa mbiri nasi. Nambe musoma ebiwandiiko ebitulabe. Si bya luzungu nnyo. Byawa? Mulago. Byawa bino? Bya Mulago Uganda Heart Institute Mulago. Eri Mulago wokka wano. Okay. Alright. So, zino zimu ku mpapula eziraga nti omukyalo ono Mulago Hospital. Nti yagendayo ne Mulago. Omwana ne bamukebera. So, omwana ono tata w'omwana waali oba yadduka? Tata w'omwana waali. Tata w'omwana yaani? Kasirye Abudu gwe bamanyi nga MC Kisaati. Kasirye Abudu MC Kisaati. So, mwemu abali mu industry. MC Kisaati mumumanyi? Comedian, right? Yes, comedian. Tata w'omwana ono mubeera naye oba yadduka? Teyadduka naye ate sibeera naye. Sibeera naye naye teyanzirukako kale waali mu bintu ebimu bizibemu naye sibeera naye waka. Okay. Ensonga zino yazitegeerako? Yazitegeerako busebo. Kati muli ku page ki naye? Naye page gyaliko ya kunoonya buyambi. Nange we noonya obuyambi tusobola okutaasa omwana era nsaba buyambi bwammwe. Obuyambi baagala ssente mmeka era mu mutwala wa? Baŋŋambye omwana yetaaga kutwala India ne baŋŋambye ssente zitandikirwako $5,000,000. $5,000,000 gwe mutwalo gumu n'ekitundu gwa ddoola. Weetaaga? Yes sir. All right. David, omukyalo ono omumanyi? Kwata omuzinga. Oseka kikaki? Omukyala mumanyi n'okusinga manyi bbaawe. Kisaati ze mukwano gwange batuludde ffenna ebbanga ddene. Kisaati yaani? Kisaati abantu abasinga kati okumutegeera abayinza okumutegeera obulungi Kisaati ali mu video stabwa na tolo ziringanga 2. Kisaati y'omu abakulemberamu wa Bituso okubatwale wa Ande music. N'agamba kuba yali MC waggulu kukkira bagita 44 kati nga Bituso bajja ne bayimbawo. N'agamba Ande bano abaana basobola okukola. Kisaati aliko industry si wa leero aliko ne mu video
ya Sweet Kid Kisaati waabwe mwali nga Kisaati akoledde abayimbi bangi era nzwa sawa yayonze enkuba omulanga eri omukulu nga David Lutalo kuba Lutalo simanyi oba baafulamu ku butaka naye Lutalo yawanga Kisaati fyo buli mwaka nga mwayo shemu munesimanyi obuzibu bwava kuki babitusi bamwayo 2 Stabu wa Natolo kuba yomubenga kasabi yasinga okukolera ennyo Stabu wa Natolo so kati nja kusaba nze sawa yalira abayimbi bonna abasobola abasima Kisaati bye yali abakoleddeko kasaya yetaaga obuyambi bwe nawulidde yakubiddeko manager Roger yadde amugambye agendeyokko owa Spice nendowooza newe otalajja kgenda kuba mwe nawugire ni wamwitolo yadde amuyise naye kati abasinga bonna ajja kgenda naye kati saawa ya leero nti yeetaaga buyambi omwana ono atereere. Maama bakufuna batya abantu abakunoonya? Basobola okunfunira ku namba zange ez'essimu 074 20 27 22 Gidemu 074 20 27 22 kati Kisaati yo omuleseewo Kisaati agereke sibeera naye ali waka yeebaseewo anti akola kiro tobeera naye naye ensonga z'omwana zibagatta. Yes, kitegeeza atera okujjayokko. Atera okumulaba. Okay. Alright. Ensonga bwe zityo bwe ziri so omukyalo ono ensonga bwe zityo abali mu industry Kisaati mumumanyi so oyo ono omukyala Kisaati omubwati kati musobola omukola ki omukwatizaako ensonga ne zibeera nga zitambula ate bafaani baffe kati tuyinza bba mu platform nga babadde batukubidde omulanga naffe kye tuyinza obbaddiza kuba platform ne tubagamba nti ono ali mu mbeera bwati. Maama tweyanza nnyo tweyanzeege mukulu Kisaati omutulabira omugambe tumutumidde era katusabe Katonda akuyambe. Omwana wa myaka emeka? Omwana wa mwaka gumu. Mwaka mulamba? Mwaka gumu n'emyezi 2. Naye tatambula takola ki? Tatambula. Ayogera? Tayogera. Alia Naye okulya alya anywa bulungi naye obuzibu bw'alina mutima. Mutima asinda assa bubi aba abasiro nnyo. Naye weebale kubeera mugumu abasinga aba yakivuddemu dda nga yamukasuse edda Samooya. Weebale naye tukusaba beera mugumu kijja kuggwa. Tegedde? Kale ssewo neyanze. Tandikira ku FDC. Kale tutandikidde ku FDC Katonda yeebale. Naye Faluku kitalo nnyo kuba we tulaba nga FDC eri mu mbeera eyo fe abamu tekitusanyusa. Kitya? Anti mu FDC yemu ku opposition zetubadde nazo wano nga ziri strong ebbanga eddene. Era ze zivuddemu bannabyabufuzi bangi abagundiivu. So bwe tulaba nga eri mu mbeera eyo mu buli ngeri yonna toyinza gamba nti tusanyuse. Tetusobola. Sente zivaawa zino. Naye ekyannaku nnyo bannaye gavumenti eno etutwala mu ggwanga. Omusajja alina akantu keyayogera naye temwakafaako nti 26 ebibiina byonna nja kuba mbimaze amaanyi 26 nja kuba mbimaze amaanyi ebinvuganya. Kiri ku likodi. Yagamba atya? 26 tewajja kuba opposition envuganya eri awo y'amaanyi. Ani abyogera? Omukulembeze w'eggwanga. Kakati olwaleero twagenze okulaba mu opposition mu kibiina eky'amaanyi nga FDC nga president waakyo ne secretary general bakwata omutitimbe gwa Sente Faluku kigambibwa ezasooka okutuka bwali obuwumbi 7 nga bani ababujayo Nandala Mafaabi ne mwami Amuliyati bwe bagamba okusinzira ku b'ekibiina be bazireeta okusinza ku mwogezi w'ekibiina ani mwami Semujunganda bwe bazireeta zaali zina kuba mmeka baali balina bawa 18 obuwumbi 18 ebodiru gye bakola naye ne bazibawa mbitundutundu deposit ne babaako mmeka 7 billion. Sente ezo zabasukkako obungi ne bajja ne bazireeta ezimu ne bagamba Besigye tetusobola ziteeka ku akawunti. Besigye n'ababuuza muzijjeebwa nti mbawagizi baffe n'abagamba bawagizi ki nti gwe wabeera nga pulezidenti twakubuuzanga gy'ozijja kyekibuuzo kye baamubuuza n'abagamba nze nneeza nga abantu bazimpanga buli ensi eraba nagenda nga abantu abo ne batanga okuŋŋaanya nga bakola ki banjiira mu mmotoka zino zo muzijjewa nti mbawagizi baffe totubuuza nnyo bibuuzo
Besigye nakwata sente nazikola ki natereka naziwumuza we zirina okubeera ezimu yateka kwa account yaziteka naye ku account kuba bamugamba waziteka ku account era kye kyaziganizo ziteka ku yekibiina naye nga bo bamanje bazikoze eki bazivubye. Oluvannyuma Besigye yali mu lukiiko nga bayisa akabanga n'abagamba abaayi nti esente zino ze mwampa zaaki namuga gwe soko bireke ebyo naga sente za mwezizo zisimaje zakola ki abala kwe kumenya nti sente bazikola ki zali ku kigendererwa ki ekigendererwa ekya sente zino byali ebintu nga bisatu ekisooka ekyazibaweesa okusinzira ku mwogezi wa FDC ekisooka kwaliko obutakiririza ddala FDC kwegatta ku nuupu era olwokuba nti Besigye yali akuliddemu omutendera okugatta FDC ku nuupu ne babawa ne order Besigye tageza naye yeyingiza mu byobufuzi bino mumusingire ddala amaanyi kyekisooka eky'essente ekyo ekyokubiri muteekawo candidate agenda okutabankanya akalulu ka nuupu oli aleme kufuna amaanyi kuba Besigye yali amaze okukkiriza nti bateekawo solo candidate nga mwami Bobi Wine azze nga tuwali agenda mukola ki muvuganya era Besigye n'abalaga nti ekibiina tekirina sente kisimbawo ki kisimbawo president nga tane Besigye amaze okudda wa ebbali nabaga tetulina sente kisimbawo president bano bagenda okuleeta sente zino nga Besigye amaze okukomba ku erimanga nga tetulina sente nga ye amaze okubala nti bakole ki batekewo omuntu omu bakole ki kuba yalina amaanyi bano baba ba sente eri baleta amuliyati wa bino bemwalabanga ajjemu engatto atudde mbisooto ayuzize kooti byonna nga ali ku comedy ali ku bumbi bwa gusa okiwulira kyannaku nnyo Faruku yesterday twalabye abamawulire ku lwali lwakuna yes ku lwokuna twalaba abamawulire bagenda ku FDC nga bataddewo dda bakanyama okwetola FDC tekibangawo kubanga nze emyaka giri gyonna egyemabega ng'ogyeko guno ogwa Bobi Wine gyonna nze mbadde nonda Besigye ate nga ne ku FDC mbaawo ekitebe bakisazeeko tikirabangako bakanyama nga beebunguludde era kuva ddanga bwe beebungulula FDC baba basirikale abatuwambye temufuluma temukola ki kansoke ngende wa Devi sente abasajja baba wayalingira bilioni 7 kitegeeza babanjayo nazo bayinza okuba baazibawa deposit oli balance anti bayinza okuba baazibawa olw'ensonga omwogezi yagambye yalabye bizimbe yalaba basajja nga basitula bizimbe nakugula mamotoka ga buwanana n'agamba bazijjeewa omu n'atugaa nze nakolanga mu banka nga nfuna emitwalo emeka ebiri naye we yakolerawo mu 2 gumu emitwalo 2 kweri baali bagisasula era yakolanga mu banka ki oyo naye twatandise omubuusabuusa ebigambo bye kubanga nandala mafaabi kuba nalabyeko ng'atulimba n'atugamba nti mwami Ssemujju naye ali enguzi ne tubuuza atya nti yakuba billboard za kawumbi naye twagenza okunoonyereza nga billboard zigubwa milioni 2.5 mu kira omwezi emyezi 3 mu campaign zo 7.5 kati yakuba mmeka ezaali ziweza akawumbi ebintu obiraba otya politics gw'omulaba otya Nandala agamba Ssemujju nawe Nandala Mafaabi agamba Ssemujju nawe olya sente n'abaako ne documents yaleese eziraga kati aweje kati Nandala gundi Ssemujju amugamba document gy'oleese first family ye yagireta ng'eyagala kunsiba era be bagisigaza wagijjeewa ng'amugamba ekitegeeza ate gwe oli disciple wabali oba oli mutume wabali oli close nnyo olaba akwadde neno document ne babuuza Mafaabi actually ne moderator yabuuza Mafaabi document eno gijjawa naffe nga tetugirina ffenna ko ye n'agamba ffe ba whistleblowers tetuwaayo baki wetusosi zaffe n'agaana okwogera we yazije document baleese ne gune bagamba waliwo we baali bagenze ebusabaleni wa Bobi Wine Nandala n'afunye ebikondo akube Besigye afunye saati ndoza kabaganya okukkaanya n'ayagala okukuba ani Besigye gundi Nandala n'amugamba nze mbulamu bwange sambala nko saati ya mikono miwanvu ne baleeta ekifaananyi screening nga alina saati y'emikono miwanvu agifunyizaako ne bamubuuza ate oyo ani n'ababuuza ekifaananyi mu kijjeewa n'akamba walira ku seeti
ebyo bwe batuuse sente zino zaabatuddemu kubanga bazitwalira Besigye n'agaana okureactingirawo n'aziteeka ebbali baali bamanyi agenda panikinga sente ezo zisaasaane bafune sente ezo we zibulira kyolaba babadde ne press conference 2 oli agamba nze mumpayiriza okuba nti na meeting omusajja naye eri kugula eri mu tawuni wano kugundi ku nkugambe ntya nga ekigendera ku NRM balinawo office ng'oli agamba nze okuva we nava mu NRM meeting President Museveni nga tuli ku mikolo ate nga tuyisinganya Besigye so mwe mwajjayo sente zammwe ne mutandika okuwaayiriza nti nze na meeting omusajja simo meeting angako essente ziva wa Museveni era nambe mu kyayogedde kye kyabadde ekituufu tibaali tebagenda kuleeta candidate abe FDC kubanga abe FDC gye buva ne bwenkana Besigye ti sente azirina alina ba president mikwano gye ebbanga lyamaze mu byobufuzi yeetaaga nnyo kugamba nti alinawo sente zaatandikirawo singa abeera ku kyaki nga yeesimbyewo baamugamba baatuza olukiiko ne bamugamba nti twagala tuleete candidate n'abagamba naye temulina sente mugenda kukola mutya ze ndowooza candidate mumukole ki mumuleke ku mulundi guno tukola ki tetusembawo era bw'oba ogobera ebyobufuzi gundi yajja luvannyuma nnyo era abantu ne beewuunya ne bagamba baleese Amuriat bagamba Amuriat yazze kakati sente baazibawa okwagala okutobonkanya ebyobufuzi bya Nuupu Besigye yali alina olukwe ne banne balukwago baani obutateekawo muntu beeteekewo muntu ki omu ate nga ye mwami Museveni kyakirwanyisa nnyo n'aleeta bakatumba bayonoona obulu bw'abavubuka tayagala candidate kubeerawo bw'omu atisi ateekawo mawa n'agamba nkwadde sente weesimbewo osobole okubuzaabuza ki abantu kakati baazibawa sente nga bamagamba timugenda mu campaign bw'otateekawo muntu mu byobufuzi abantu bano aba Bobi Wine oba ab'oludda oluvuganya kangamba ab'oludda oluvuganya bo babeera bonna bajja kubeera side ki emu n'ennupu bw'eteekawo FDC n'eteekawo Jema n'eteekawo abantu abo bakola ki beeyuzaamu baawukana amaanyi gaba tegasobola kubeera wamu ne gakola ki kati sente ezo baazibawa kusimbawo candidate agende mu byobufuzi naye ne babagamba temukkiriza Besigye okwetaba mu kino ekintu era ojjukira Besigye bwe yali yeekalakasa mu mbeera y'ebyokulya teri munnabyabufuzi wa FDC eyamwegattako oba okijjukira bulungi era ebintu bye yabirimu yekka ne Lubega Mukaaku tewalabayo Amuriat ng'abaako kyakola ki kyakola era obadde olaba Besigye bw'abadde atambula ng'agezaako okulaba walaba olukuŋŋaano lwali ku Afrikana oba walulabako nga balina Bobi Wine Nandala Mafaabi talinnyangako ku lukiiko lwonna nga lwetaagisa kugatta maanyi kukola structure tugenda tutya okujja mu mwami Museveni muki mu buyinza ye tabeerawo Nandala Mafaabi tomulabangako wadde emagere ng'agamba nti kaŋŋende ndabe ku bannabyabufuzi bannaffe tuteme empenda tukoze tutya kubanga obadde olaba nga abasajja basaalirwa balina amaanyi matono naye ng'obalaba bajja ne babeerawo ne bagamba kakati tuzzaako ki titupulaninga kino na kino na kino tusimbewo omuntu omu nga bapulaninga ekirako ne Nandala Mafaabi ye tabibaddemu olw'ensonga nti baalya ssente za mwami Museveni nga babagamba temukkiriza Dankani kubanga akolagana ne mawa ekyo mwami Museveni akikola kati ate mu kikola n'asanga nga bano bennyini ba Nandala Mafaabi noono omwami bamuyita Amuriat kwegamba si baavu nnyo ne baamululu nnyo kubanga Nandala Mafaabi musajja mugagga alina ssente ze naye mu luvu nnyo so n'akozesa abantu be batyo okwagala okutabangula ebyaki ebyobufuzi bya Uganda nekyo ekijjadde egamba nti mwami Museveni nozesera yanditadde okulaba nga ne NRM ekintu kya presidential debate abo opposition baakikuba nakyo kyaliko ku programu era tukikube president debate kitya debate Bobi Wine yagala debate zibeeyo ne Katumba nga yagala debate zibeeyo FDC ne bakola ki nga ebibiina ebirala tebyagala nakyo sente zino zaali ku facilitation oyo anti kakati ekyo kitegedde bulungi kubanga waliwo omukago gwe bayita ogwipod ogutwala ebibiina byonna so gundi agaana ogugendamu Nuupu negamba tejja kgenda mu mukago ogwati ogwipod kati omukago ogwipod ogwo ng'ebigendererwa byagwo bannanda Mafaabi era bo be basooka okutuulayo
era boye basalamu ne bagamba nti fenge FDC tetugenda kola ki kugenda ku debate eyo gyogambye kati bange olaba nga debate already ewewuka FDC eganyo okola ki naye nga mu kugaana eyagala omukaago gwe uke mu 7 naye agwemu amaanyi agakola ki agajja I mean Bob Wine nga Bob Wine yabalumiriza abagamba ze mugiteekewo ne tunabeerako bameka debate ebeerewo kakati nga nabeekwasa amaga nti ate tunagibeerako tutya ababiri nga bano abantu bakoze eki baganye era debate eyo netakola ki netabeerawo kati ebyobufuzi bya Uganda amazima amatuufu byo Mwami Museveni yabyonoonye yabituddemu si bya bufuzi byokka buli kintu ekiri wano amawulire tegajafulumya kintu kituufu abantu batya okwogera amalwaliro tegalina bintu bituufu byonna biri ku pulezidenti w'eggwanga kubanga ne bwaba minisita we nga atudde ku pano oba ya TV ayogera n'agamba nti ffe tulina okutuusa ku bannayuganda kuki obuweereza kati buli kintu kyonna ekigwa mu ggwanga China kukwatagana na Mwami Museveni kuba Mwami Museveni yawa abantu security ojimanyi Mwami Museveni yennyini yakera ku DP ne bayiwa wamaje bagana abantu okola ki ogera kutebe kya DP ne bakigalawo gunjukira bana abebiina buli wabeera nga ayina mandate ya government gye bayita mugita backup nga akozesa amaanyi mangi nnyo nga bwalabye Nandala ne webuuza amaanyi gana akola ki agajja kubanga amanyi kwagwa weewunye Nandala nga bw'omulaba Nandala ne Amulyati abantu babiri ne bafuga bannaabwe abo bonna ne batuuka no bavuma bagamba ebigambo ebisongovu singa wageberedde enkiiko ezo ne batandika n'okusibira birigwa ebweru birigwa ne bamuteekerawo eddaala alinye agwa asobola ofuluma tubalabye ndowooza mbeera eyo birigwa bamuteereddewo ddaala ng'olowooza Nandala mafaabi ne Amulyati amaanyi agajjawa kitegeeza ayina ki ayina backup ya gavumenti ejja omudifeninga okitegere generator z'abantu teziri automatic era nze mbawulira nnyo nga bagamba stand by generator etalimu mafuta terimu oyiro politics omulaba simanyi tuli mu campaign ekituufu kyeki ebyobufuzi asikaza t-shirt eno abefudisi besika eno munupu simanyi mpulira gondi ajagizibwa ati simanyi adduse Bashiri simanyi twayingidde campaign nga tetumanyi twazitandika bwoba akatege kali mu tuli mu campaign nga twazitandika twakamala okulonda kasawala birthday ng'etalaga Uganda awo campaign zazitandisa ssebo nosanga nga Nandala bamuwadde obuwumbi 7 aliyeko kati ate munnaye Mukama Katonda muno mwatalira nguzi omanyi bulijjo abantu beeyogeza Museveni Besigye akolera Museveni lwaki zino teyazitutte anti bulijjo beeyogeza ndi ayogera lwaki zino teyazitutte kale bayinza okuba bamugobanga David bwogambye naye era yandigambye nti wayikanziruke na zino ezisembayo musanvu guno muteeke wali 3 kuba tebandizimumye bandizimuwadde okitegeera kati kino kitwalo kyakuyiga ki Faluku sawa zino wetugenda buli muntu manya nti gwe opposition gwe mutima gwe era nze ndaba baganda bange abafa ne bakaluka manya mutima gwe opposition gitulaga kati era tobeera nkumanya ntula ku pano kuno n'oganda naye David Komwe opposition kuba ekiro tomanyi gyakola ki gyabeera n'ogamba wanna opposition bannaye kumbe mawa ayina gyabeera kakyaya kebbeeyi kati kino kituwaki nti sawa zino tosobola kusekera FDC ng'ekola ki ng'eyabulukamu wabula olina kukwata kutama n'ogamba tuzaako ki opposition we baba bayuza FDC ebadde y'amaanyi FDC era nze omuntu ayisamu Besigye amaaso abaana ekikyamu kati nga njogera ennaku zino egamba tugowingewa lwa nsonga nti sawa zino bitabangusi kati biri matankani Besigye agamba nze sente za musome gye zaava Nandala ne Amulyati bagamba mukulu sirika Semujjo agamba sente oba mwaziisa simanyi ate wakola billboard za bilioni 7 Faluku mmanyi nti bw'oba ofuna sente z'ekibiina kirina okuba nga kimanyi sente gye ziva so nze mbadde ngamba bannayuganda nti nga tonnakola kintu bannayuganda bakuwadde obwesigwa Nandala ne bakulonda
nga kibakulondera ki tebakulonda nti okuba bakwagala nnyo gosinga okulabika obulungi goyambala obulungi bakulonda bakubanoonya buweereza banaye opposition gye tulaga abaddako kino kibayo ekyokuyiga mumanye nti ffe abasindika eyo tubasindika lwa buweereza tetubasindika mu kwekusa na kunoonya butawe muzimbe mansions wabula mfe ku Munnayuganda nga ssaawa zonna ndala mafaali byogamba bwampa bilioni 14 kanguleko generator 2 ziri standby Bannayuganda bali bubi kati ng'omukyala abadde wano omwana omulwadde omutima ng'alina waddukira naye tewali folo okutulagawa bino byonna olina bivunaana mu 7 tugoingewa kakati goyinge mu NRM Museveni bw'aba ayise munnabyabufuzi jangu okime bilioni 18 oba 7 oba zonna munnabyabufuzi n'akwata ekkubo n'agenda n'azisika tunenyani kakati omugaso gw'ebibiina by'obufuzi multi party system waliwo enkola gye tuyita ey'okuvuba era multi party system gwe oli waddembe okujjoperereza mu kibiina kiri okulabayo omuntu wamanyi ng'osobola omujjawo nowabeegattako ekyenjawulo tulina abantu abatayina Musa abatayina mwoyo gwa ggwanga abantu abo ebiseera ebisinga obungi tulina abantu abaluvu babeesiga n'obukulembeze bw'ebibiina nga mawu kuva dda yali mu DP nga ne bannamboze tebanaba kuba b'amaanyi naye bamukulembeze bamulese ne bamuzimba n'afuuka ekyo kyali bw'atuuse ku toopu akutte DP yonna n'agitunda bwe buluvu obwo so nga basemwogerere abamumentalinga tebasobola kukikola basekweyama ontegera kyenkugamba Faluku kakati bali tebasobola kukikola naye ono gwabadde mu lugube gwe ng'omuntu Besigye yaliwo n'akwata FDC eyo ebisanja byonna nga tagitunze ekisanja kimu kye bawadde Amuliyati n'agiwaayo ate era ne mu kugiwaayo nti awo nga bagenda okulonda COVID yajja ne bayongeramu emyaka emeka 3 ne bagamba tuyongeremu emyaka 3 obukulembeze ne muyongeramu emyaka emeka emyaka 3 wejaweddeko bagenza okwagala okulonda nga tebantu tebakyakkiriza na kulonda nga Mawuwe yakolera ddala okusibira Dr. Ndulume ebweru nga noono kyakola okiwulira bwaddira biriggwa n'omusibira ebweru ng'amaka takkirizibwa kuyingira wabula bwe yayingidde munda nga tebalina muteeka mu motoka yaani Yamuliyati eri munda okiwulira abantu bamaze kwerwanako okutuuka omusajja omukulu nga biriggwa muyisa ku kikomera ekiriko n'essengenge waggulu agwe bweru nga yekyemani w'ekibiina oyo gwenjogerako okiwulira kakati olwaleero Museveni ye kyakola addira abantu abaluvu era Besigye yagamba ne Bobi Wine asiba akyogera abantu bano bebalonda basiba malayika nti tusobola okulonda ddala ng'omuntu gwe tulonze yoyo naye abantu mubalabire ku bikolwa byabwe saagala ogambe nti Museveni kyakola ne Bobi Wine kyakola Bobi bw'oba ogenda okwegatta ku kibiina kya Bobi talina ssente zakuwa takugula wabula akuguza ndowooza ye n'agamba bw'ojja ne tulwanira wano ate in fact Bobi Wine talina ne gwe yali aseketeredde n'agamba vaayo eyo gye twegatte eno abantu bennyini be bakola ki be bagenda sirabayo gwe yali aseketeredde n'amugamba ti vaayo nkuwadde kino okole ki ojje wabula abantu batunula kuba waliwo abantu abanoonya waawali amaanyi bannabyabufuzi bwe batyo gye bali nga bw'olaba kati ono omukyala atambuliza ebyobufuzi ku TikTok yali mu FDC naye Nabira ebyobufuzi yalivaako eggwanga n'aliddukamu kakati agenda n'agamba ngeze wa Bobi Wine kola ki gye wali gye njofuna kaadi oba we wali enzirukanya ki ennungi naye teri akwata sente kugamba nti va mu nuupu genda mu FDC nga bamuwadde sente mwami Museveni yakugula buguzi ng'akusuubiza ekifo Bobi Wine talina bifo byagaba agenda kuwa kifo ki mu gavumenti tali mu gavumenti talina kifo kyagaba yo gw'osala busazi n'ogamba nti olwaleero ngenze kuwagira Bobi Wine oba ngenze kwegatta ku ki ku nuupu naye ono akugula buguzi n'akutega amabanja ne gakuyimba mu bigere agenda olaba amabanja gakususseeko n'ogamba kakati ani anantaasa amabanja otegedde aguze nambeemu yakigambye nange nekigamba waasoose ti omuntu asekeeterera omuntu
yasinga okuba omuzibu era nenkuwa ekyokulabirako tikolibeera debikomo ogenze embaala okuba ebidongo mukyalawo nga waliwo amutwala ku kyamisana nga walese tomuwadde enjala emuluma oba kitegedde kakati omukyalo oyinza omunenya naye ate noone yamuseketeredde tosobola kugamba nti naye bombi baba bakyamu abakyala babeerawo mu bwavu n'aguma abaddi awo mulembe guno Faluku nze ngamba bwe nti wadde nti Museveni kyekizibu kya byonna naye bw'oba akkiriza n'oga nti ngenda kulwanira Munnayuganda ngenda kubeererawo Munnayuganda ngenda kufa ku Munnayuganda afune obwenkanya owulira bano omugongo sente zireme kumala kuba bw'oba oli mu palamenti ng'ofuna miliyoni 3.5 ompulira waliwo omuntu akolera miliyoni emu owulira naye guwa miliyoni 3.5 omugongo munafu kati mukuba nti omugongo munafu kitegeeza bwe twakusindika wali togenze kukolera Munnayuganda muntu wa wansi wali ogenze kwekolerera nga ggwe Museveni mubi ompulira kakye kiringa nze bw'oba Museveni mubi naye ate ngono bwagambye n'omukazi gwe basenzesenze olw'akaswiti naye aba mubi nnyo okitegeera kati mu bintu bino byombi tuba tubigattira tulina obbiraga nti abantu bano babi Museveni mubi nnyo naye ate ne bebagula babi kuba tebalina mugongo twakutuma kuyamba Munnayuganda Faluku owulira twafuna Munnayuganda nga gwe twakutuma ofune miliyoni 3 olina n'emmotoka bagikugulira bugulizi bagulira ne suuti okitegeera naye nze yakulonda okkiriza nfe nga nzaala okkiriza nfe omwana wange nga tannabatuuka okitegeera wabula ggwe ng'omuntu okwala sente ziteke mu nkwawa otambule olabire famire n'abaana bo eyakulonda omuleseewa bw'onooba okomyewo n'abagamba ti David njala tuwumbe tugende ku kintu ebintu bingi ebitambula kyensinza okwewuunya ku muganda wange kuba mbadde musubiramu kwogera ebintu bingi kuba namusanza la puroguramu eyo era yabadde ebbanga ddene niye ebisinga byonna abyebamira lwakuba nti za kibiina kye sakozi amazima matuufu gali nti mwami pulezidenti Museveni kyakola kyekituufu ku kibiina kye saga bano bakyetule bakiyite ebbali kyakola kyekituufu ku kibiina kye okitegedde bulungi kaakati gw'obanga emmeeme eyo nnafu ng'olaba abantu Bannayuganda tubaagala lyasereza wa Museveni ogende era kibali mu kukola atalina mutawaana yanaakamu kubanga ne wano wennyini fena abatudde wano era olwogo bayita namubuuza gundi omulabeko n'agamba nedda kitegedde bulungi tuleka bali pulezidenti Museveni yayakunuza kibiina kye era kyali mu kukola kitegedde bulungi kubanga Namboozi yali mu DP wagenza okujja okwesimbawo avuddemu ofudisa avuddewo mu DP ngalabe weddemu amaanyi n'agenda mu nuupu nga babatunze lwaki yajja independent teyaliiwo yanonya wali masanyalaze omukulu Ssewanyana yanonya wali masanyalaze kitegedde bulungi jeba teyaliiwo nabo bannampa wengwa weyatunda DP yonna Namboozi nabaga tosobola kujja nga olisoayinza noba makadi ate atya Faluku bano yafuze tulonda obalaba nze kiraba Faluku abantu 3 ebigambo byabwe mbiwuliriza ne maani nkozesa omutwe gwange asooka dokita owokubiri looya owokusatu musuubuzi abo balaba ebigambo byabwe ati onamba emu aleetenga nga kisubuza emitwalo etaano n'agamba engato eyo giraba nagiguza emitwalo 8 njankulyeko emitwalo emeka naye nga kibeera giguza emitwalo emeka kati bannabyabufuzi ebbanga lyabwe bonna babazanyiza ku bwongo ffe tuli madaala gaabwe ne balinnyako ne bagenda ne batuusa ebirowoozo byabwe MP balooze nga baali bafusayo nga bagagga sente bazijjawa bazijja luddawa kitegedde bulungi akuba nti sakoza abantu abasinga bonna balya ssente awo boola mu gavumenti lwakuba nti baziira mu biti bya njawulo kakiri essaawa ya leero nti Mwami Besigye tugenda kumwebaza ebbanga lyakulembera ekibiina nga ye ali mumirwa abantu ng'ali ku halaali kakano lyazze yayagala ssente niwe muli ati si wengulu simusuubiramu bintu by'amakyati abantu b'engulu tebalya ani yagamba tebalya kakati ye mwami amuliyati ali ku mission Kawumbi era olwategudde akawumbi
je misinde gyolaba agenda egyo we kutambulira mu bigere campaign zizonna mwami Elias Lukwago tiyagana okujja kadi ya nuupu namugamba ageriye gate ku nuupu obwa meya nagamba nedda tiyayitawo kakati neera ayina efu abasinga bano bonna bolaba era ogenda kulaba nti singa 2025 mukanga atwadde obulamu nekibanga nuupu tekyayina ngalo ekibira kiberuse ojja kulanga banambozi basaze eddiiro babuukira etokota bw'oba olabanga Bobi Wine nga ye mununuziwo ngoba otunayeko omuntu atya ekibiira kiveeko kubanga Bobi eyasula kubanga ali ku mission y'abantu naye nga bano abamuliko emabega bali kawumbi mission kawumbi gwe fokasa ku kintu eki Bobi Wine ono atugambye eki kyokka nze era zikyobe bisale sibiwuliriza okay nze okuvuba kyenalabye okuvuba kwa njawulo kuvuba kwa mirundi ebiri mu bibiina bino byonna byonna ebyobufuzi waliwo gwe bavuba n'agenda direct waliwo gwe bavuba n'asigala mu kibiina ng'akiseketerera muli munda awa information atunda ekibiina nga buli kimu akikolera munda bano nze be bavuba n'agenda bugenzi oyo ate at least ko ne mulaba nti abavuddemu agenze alaze side nti agenze mu NRM kati bano bamuli ati okudobonkanya ebintu by'ekibiina nga bali munda atawo be babye nnyo be bataagalira ddala ofundako ono gwe bavubye ye n'agamba mumanyi nze banguze nangiridde ngeze oba nagenderere ne bamulangirira ati kati onaze kuki n'abaviira lumu kati Nandala Amuriat ate babi nnyo sijana kunenya mu 7 bo babi nnyo njagala tumalirize n'ensonga ya Nabira honorable Nabira mbadde nkyali ku kigambo kya kibiina mu bantu abagenda abakyukakyuka Faluku ngenda kubula ekintu kimu waliwo enjuki ozimanyi nzimanyi kati enjuki ezo gyogenda ku muzinga gwazo ogukubeko emirundi egyo esatu ojasanga omubisi gwazijjemu gwonna kasonako gukubirira nga zigamba okyakalwa ayagala okugutwala era opima nti kati gujjudde n'ogusumulula emabega n'owakulayo byowakulayo nolekawo ekiro ekizibikidde n'oguzaawo kuba eri oba okumyeyo omukka bw'oguzaawo kati zo zigenda ogenda omabega nga teri nga ziddemu zizimba omuki bw'otandika ogukubirako nga togujjaamu zidduka Mau yakwata ekibiina kya DP nga yagakitunda ne bannamboze ne ba Kasibante bagundi abakasibante Moses ono mwana we Masaka ba Sempija bani bampuga okiwulira bache bakola nga njuki teyabatundiramu ono yagenda kitwala yatwala kisosonkole kubanga yalina ne mission olw'ensonga nti yalina ne mission embi nga bayinza ba makadi abatwale nga ayinza no ba makadi omanyi nti no Mubaraka Munyagwa yafukamira ku makadi ya FDC nga yabadde MP nga mu yataji mumye what nga muli yataji mumye kati kyali ekigenda n'okugwa muki kakati wekituka mu FDC nga maze okufuna amaanyi agagaze na chairman birigwa tonenya omuntu nga Semujwa baani ayinza okugamba nti twegatte wano tudduke tumulekere eki wakiri atwale ebikongoliro bikalu kasoli nga empeke bazitutte kibaliko kubanga ye tajetiye teba ya muntu omu ono abamuyina Nandala amuyina n'amuliyati kati tajetera y'abantu ba Semujju bonna abayole okiwuli abayole era ngenda kubuulira olwaleero tuyinza okufuna strong opposition gyotalabangako mu Uganda owaye Nabira yavuddeyo n'agamba kifeefe ebintu bya kifeefe ebyo ekibiina yakisse Nabira yali ludda kakati Nabira ali Canada ate nno Nabira munnaye mukwano gwange era tumanyiganye nnyo nenze okwawukanako n'abantu abalala mubuulire ekituufu ne bwe mukwano gwange nkubuulira ekintu ekituufu mukyala Nabira Naggayi singa omanye engeri yajja mu byobufuzi Besigye yamuleeta mu byobufuzi ng'ali wakiso kansala ayinza oba yali taweza nangoye 2 ze bambala ng'ogenda mu campaign tokubye nnyo no twogera amazima ate njalo era okikole nga bwenkyogera bwenjagala okole ki ayinza okuba sikwatamu tojjawo wadde akalwe ba Nabira mukwano gwanga mmanyi twemanyiganye n'essimu yenjirina okitegedde ennamba ye naye bujajja mu campaign okutandika okubeera honorable Besigye yamuwa buli kimu ekyetaagisa nga taweza nga taweza nangoye 2
ez'omunda ze simanyi naye zoba yalina naye lumu ng'alooza ekiro n'alwanika emisana n'ajja mu kampeyini. Kakati bannabiira abo be bamu mu bannabyabufuzi be tubadde nabo nga waali naye ng'alinga kisiikirize. Kampala eno yonna gy'olaba talina kyeyagikolera. Yabeera mu memba wa paalamenti era byeri David Omu bagambye nti bwe yatuuka ekiseera n'agamba FDC eno n'agenda mu FDC olwamu MUKATI n'adduka n'agenda wa ku Nuupu. Nuupu ne bagimuwa. Nuupu bwe baagimuwa n'ajja ku bwa meeya ne bamuwangula. Olwamuwangula n'addayo Canada gy'ali n'atandika okukaayanira ennyumba ya mwami we n'abaana be. Naye nga yeegasse n'omusajja omunyankole gwagamba nti yabawola ssente. Okitegedde? Omusajja oyo n'agamba nti yabawola $1,800,000 era ennyumba eyo mwagiraba mu mawulire. Kati Nabiira ye ebintu mu by'obufuzi abadde anoonya abadde waatya. Yabulanga emyaka egi 2. Agera ebyobufuzi bituuse n'ajja ne yeripa ku Besigye n'amutulako bw'ati. N'agera ne ku poliisi wali n'awaayo ssente. Bamukwate balage ndi abantu bami ne basaasa bannayuganda nga gundi ono bwagambye Duncan ne balowooza twalonda omuntu waffe tuli naye olaba bwe bamusudde n'ekigo naye nga yeenoonyeza bibye. Era wokakasa Nabiira yali yeenoonyeza bibye. Nyanzi yagwa omumanyi Nyanzi wa Bobo Wine yasigala mu struggle era wano waali. Abaka ba paalamenti bangi abaagwa nga wano basigalawo balabe nti tukyeteeka ku mulembe ogununula bannayuganda. Naye Nabiira ye ebyobufuzi bwe baamukuba akalulu yaddukirawo n'akola ki? Agenda ku kyeyo. Bawini Kiiza basigala ne programu babayita bajje baweereze. Kakati omuntu nga Nabiira yafuga emyaka 15 nga mbaka wa paalamenti ali awo n'amaana wa MUKATI n'addukira mu Nuupu. Teyasobola kubeera mu Nuupu kutambuza mirimu gya Nuupu basobole okubeera ng'ekisanja ekiddako artist ajja n'akola ki? N'awangula. Neero ojja mulaba 2 oyinza olaba 226 awo nga Nabiira azze mu Uganda ng'agamba njagala kubeera mubaka wa paalamenti. Ng'abantu babadde wano ye yadduka era olwava wano yatandika kukaayanira nnyumba na bbaawe ne bajawula namu n'abeera mbizi. Kati omuntu ali ku byobufuzi ng'eggwanga lye ali awo nga ne Duncan yasobola osigala wano buli Saturday abeerawo n'agatta ku ggwanga lye ng'ate bamuwangula emitiyana ku bwa kansala ow'omukyalo. Nabiira tolina ky'otugamba nga gwe byobufuzi otandika kubeera nga oli ku TikTok. Omuntu yali mu paalamenti ng'oyimirira ku fulo ya paalamenti n'oyogera n'otandika ebyobufuzi byogerera ku TikTok. Talina kyagamba ebyobufuzi bye bisigale ku TikTok abeere okwo. Okubeera ku TikTok kyandibadde nno kintu kirungi kuba ne Muhammad Nsereka abeerako ng'alina banyonnyola naddala bye babbako ssente za visa n'ebirala ebiringa ebyo awo kaleko. Naye omuntu ng'ofuza emyaka 15 n'obanga genda ate kati kuba kyeyo bannayuganda bakulaga nti tukuggyemu wanene obwesigwa. Nze namu n'ekirowoozo ekiga nti Nabiira awogira President Museveni. kubanga omuzeeyi nammere Faluku nti omuntu ng'okulembedde abantu emyaka 10 nze njagala mpeeyo ebintu 3 Nabiira bye yakolera bannakampala. Ebintu 3 ng'oggyeko guno omujozi gwe yagula mu kampeyini abantu gwe bambala nakati abali obi abafumbye emmere gwe bambala. Mbulira ebintu 3 Nabiira bye yakolera bannakampala nga bamwonyemerezamu ne bagamba nti wano Nabiira kino kye yakola sikirabanga. Eyabbaawe ate yiye anti kati era kyeyalimu kyekintu kye bayita eky'obuwumba tutulwa nsonga ntosobola ate kumaliriza ng'omaze emyaka 15 mu paalamenti n'ogenda kulwanira nnyumba ya bbaawo n'okyusa n'eminyolo ekirusa 9 emyaka 15 naye nga tolina na nnyumba gy'ogamba nti eno yange sijja kulwanira ya musajja miliyoni nga 7 ompulira kye ngamba naye ng'omaze emyaka 10
15 kati gwe Munnayuganda oba tokyalina ky'omugambo inasigala ku TikTok sina kindi ezengoye zijjemu obeerenga abawala abala ku TikTok yambale buno busikaati obumpi otandike n'otuzinyambu challenge naye bisigadde bikwatagana n'ebyobufuzi biveeko toyinza gamba Dr. Besigye mbu tolina ky'otugamba nga ssaawa zino buli muntu alaba kyatambuza Besigye ya setting nti Besigye yalaga Bannayuganda nti kino bwe kiba kirinnye ne tutambula ebbeeyi yakyo nga erinnya kisobola okukakkana sina kusirika bw'aba asalawo yagenze Canada kuba kyeyo bw'oba omulimu gw'olina ng'ovuga loole dakulooleezo vuga mu mutima mulungi naye va ku politics wa Uganda yakulema nze kyemmanya ekintu kimu nti President Museveni abo bonna abakozi ba President Museveni mpulira avuga ubayalole Canada avuga lole Canada avuga ubayalole nsimanyi mulimu gwakola sagala muwayiriza ate nga omanyi paneno giraba bwenjitulako ebiseera ebisinga obungi n'okusaaga sisaaga nnyo olw'ensonga mba njagala okuwa abantu information esembayo kubanga ntuufu namulabye naye nze nalaba Nabiira okulaba Nabiira nga siina mubyabufuzi we nali mulabye okiwulira teyajjanga bannabyabufuzi abaali abagundiivu nti mulabyeko wano FDC Musasi yajja yeripye ku Besigye era nga tugamba nti akawala akalungi twagambanga akawala akalungi ngera Besigye wadda nako kakukutiriza ku gomesi yake eya bbulu Nabiira kakati ne tuwa Nabiira akalulu twamulonda nno tetwalina nsonga lwaki tulonda Nabiira tetwamulonda nti mwogezi tetwamulonda nti ateesa bulungi mu kusooka wena twalondanga kawala kalungi anti nze nkubuulira amazima twalondanga kawala kalungi kakati bwe tukuze mbyobufuzi ne tubitegeera nnyo tutuze nga twagala abantu abasobola okuteesa oba ababeera mu nga nabo akawala akalungi bumukoze eki bumuweddewo okiwulira ola afuuse mukyala Nabiira akyali mbuuso mulungi naye kali kawala kalungi nnyo mwami Sempala we yakatwalira okiwulira mulungi naye luli kali kawala kaki kalungi nnyo naye emyaka gyonna gye tulonze Nabiira emyaka 10 n'egyo sooka twalonda kawala kalungi ogwokubiri n'akomawo ogwokubiri we yakomawo nekutiriza ku Besigye abo ne yeeyambula simanyi ne yeesika ne bamusika akaleega biki ne tumuwa akalulu n'akomawo ogwokusatu oba n'akola bukyawo omuntu n'otagereka ajjamu akalulu Busemba okiwulira era ne tumuwa kaki akalulu Nabiira okuva n'agamba Besigye nti alina kyatugamba Faluku oba nkitwalanga ki oba Sebusiru Bwanjoka oba ki ffe tetwayitegedde Nabiira senga si Besigye kubanga talina kye yali akoze mu Uganda nga munnabyabufuzi kyasobola kuyimiryako kabube kati talinawo kabube kati n'ogamba nti Nabiira ayimiridde if not Besigye kakati Nabiira omuntu gwe yali badde asinga n'okutenda n'okutendereza waki teyali mwogeddeko kibi kyonna yali badde Besigye nkugambe teyali mwogeddeko kibi kyonna kati wova n'ogamba nti Besigye talina kyatugamba bakuwadde kaadi emyaka 3 emirundi 3 gy'emyaka 10 n'emeka oyina b'obadde ovuganya nabo mu kibiina basigaddemu bagikumye omulundi gumu olaze nti ogenze wa Mubaraka Munyagwa teyagwa taliwo mu kibiina kakati olabye nti tufugibwa abantu ebiseera ebisinga obungi ng'ali ku misoni kawumbi ate okulaga nti omutima alina mutono bwe yamala n'okugwa yagenda ne kayumba bbawe yamuwasa ayina ennyumba eyo naye yagenda ku nnyumba y'omusajja nga tajakayanira n'agikyusa n'eminyolo nga mwami Sempala alina waatayita Nabiira sayidi emu yagiwambye sayidi endala eri yagiwambye sayidi endala Nabiira yagiwambisiza n'omusajja Munyankole omubanja ye Nabiira kakati olwaleero toyinza kuddira Nabiira olwaleero ng'agamba nti ekigambo kyokka kyasooka okufulumya nti Besigye talina kyatugamba obadde okomyawo okuwuliriza n'emboozi eyo mwababeera nnyo ku TikTok kubanga Nabiira asa gyayinza okusooka okufulumya erina okugamba nti taba kuba Besigye kakati kambuuze olwaleero ono mwana Shamim Malende bw'aba onagamba nti Bobi Wine talina kyatugamba nkugereza kati gereza ku ye Bobi Wine talina kyatugamba nga Shamim Malende yakyogera emboozi oddamu giwuliriza kakati abaana asiimaani watasiimidde Bobi Wine kubanga era teyandifunye taba kuba ye oba ali ku peroolo ono anti ngenda kubuulira abantu bano nga Nabiira abakulembeze abatalina amunsa
tubakoleramu ensobi be bannandala be bakulembeze bamuliyati tubakoleramu ensobi ne tubawasa n'obuvunaanyizibwa obukulembeze nga tetumanyi kye bali era bebyo be bakola ebibiina waliwo abantu abatondebwa Faruku nga balina kufugibwa waliwo abantu abatondebwa nga balina kuba bakulembeze kakati waliwo abantu abatondebwa mu bibiina nga tebalina kukulembera kakati bana abakulu bannandala ba amuliyati bannabira balina kubeera mabega nga balina abakulembeze abakulembera okiwulira mbadde simumanyi bulungi kati nabira bwe yamala okwekukutiriza ku Besigye ebbanga lyonna najja yeekukutirize ku Kyagulanyi era omwaka guno ogusembeeyo yajja ayagala kwekutuukiriza ku Kyagulanyi era naye abadde agenda mwekukutirizaako emyaka aga abiri wali mu buwala obuto yajja ku Besigye neekolaki kati wano mukyalanyirira oba bamuyita mukadanyirira yali azze afune kadi ya Kyagulanyi era yeekukutirize ku Kyagulanyi bagambe wanuupu nnyo akalwe kamukuba n'agenda ekyo kyekikulaga Nabira yajja yeekukutiriza kuki tabeerawo kubeera mu struggle kubeera nayo n'agamba kambeerewo nga bw'olaba abasajja bano ono gundi bwe bazze babeera ono wekawempe kati aliko azze abeerawo asindisa ebigaali akoze eki ku bwa kansala naye ono ye agamba nina okubeera ku bwa memba wa palamenti wekyamukuba ne Nuupu gye yatulaga nti ajagala nnyo olw'okuba yali ajagalako kumutwala mu palamenti yadduka tavuga trailer ya Oba akyogedde ze simanyi mirimu gyakola maliriza Nabira tugende ku Nabira nno bakuba nawe sakoze ebiseera ebisinga ndowooza okuba omuli kunyiga n'owulira nga oyagala oliiseewo toyina nsonga kywa wadde oleeta Nabira wano tanatuuka kwogerwako Nabira yitagera ali ba tikitoka kati wano kyetuli mukola tumuzimbye nnyo ko wadde yagwa emyaka 40 yali yagwa emyaka 40 alina emeka ye alinga mwana mu 5 ba 5 alinga mu 5 kali mukulu Dagala ageze n'abuza ebintu bisatu Nabira byali akoledde banna Kampala naye kusajja ayita gobeya Nabira yalwanirako ennyumba nga bakamukuba akalulu ekyo kyali kimu omwami Dagala nadde abuuza byakoledde era bamulaba yalaga abakyala ddala abakyala nti ennyumba era bayagala okufunira ennyumba enzigo baali bajawuzzaamuko ekyokubiri yava mu kibiina ekyamuleeta nalaga banna Kampala nti nze nsobola okukyukakyuka buli ssaawa n'akiraga abantu ekyasembera ddala n'alaga nti bannayuganda naye museera kyembeetaaza n'alinnya n'agenda oba ali Canada yonna gyali eyo ku kyeyo munnange abantu abaali balonda Nabira ebiseera ebyo kuba nze Faruka sooka mbona akalonda omulundi ogwo nze gwe gwasookera gunsoba gwe gwasemba siriddamu kulonda kubanga Nabira wemba sirabde bamulondanga abeera bweru naye nga Nabira yawukana ne Judith babiri ate ekyo babiri yeti yadda Judith babiri teyakola nnyo ndo yeti yadda ate babiri teyadda yewe yabba omusajja teyadda n'omusajja n'amaana amuddukako Judith babiri yabba omusajja wa munne yabba omusajja wa munne yabba pasita Judith babiri kuba yali ku ddaala lya pasita yabba wa munne naye n'amala n'amusulamu naye yeetonda n'okwetonda nti munsonyiwa okubba omusajja yeewako n'obujulizi babiri teyakola ekyo kyokka bayidawe nedda kano olaba gundi erugazi akaka gundi kapaka mwe batuulanga abantu mwe bawumuliranga yaleka akatunziza kampuni y'ebikajjo yagira ng'oba omanyi obukumpanya bwabwe ate nkimugyeko yaleka nengenayo netugenda n'okukola amawulire nga abantu bagamba Judith oteeka otya omukono kapaka fenna ketwe nga bagenda kusimbawo supamaketi enjawulo ziro kuba oli yaleka atunze ne banne sakozi njagala abakulembeze baffe bano nga olaba mwami Bobi Wine omanyi sakozi tulonze ekiseera kino ekiwedde nga tulonda lwa muyaga Kazo Bashir mulaba anize yali ayinza okundwaza omutima nali njagala omusajja obulamu bwange naye Kazo Bashir nalwawo okukitegeera nti ali ku ttiimu Kawumbi Minsoni Kawumbi nali njagala munyagwa naye Kazo Bashir yajja nagamba nfiira ku ono
nagamba ate kati kafunye kadi ono ye wange nga nda musajja ayogera bulungi ku radio kumba omutima gwe munda ali ku mission Kawumbi Masembe erimiyo omulamu muganda wange tukoze n'ebbanga n'ebbanga ate namuwamba dda atufugira ku TikTok sebo atufugira ku WhatsApp tutegenda kwogera mazima tutegenda kwogera mazima era kivula ngambye nti muganda wange nze kuva dda wano oyo muzeeyi yakimanyi naga asigera kwogera Masembe era nali simuwagira kubanga nali nkimanyi tera kyasobola kukolera bantu nali nze mpagira mu Rwanda. Era mu campaign no twayombanga nga bapasta no pasta twayukanako ngakero bashana asimula ifaranchi chama semula kisa ku salon kala ogabanga kusimula kyange Oscar wali wansi Oscar ngakero bashana asimula ifaranchi chama semula kisawo wali Masembeji erimia ono ayadayo ze bintu omubi dakone yali mukulima tayo za bintu ayina omulimo mulala gwakola kakati waliwo omukyala ali awo wansi atunda bumonde n'amanda ebizinesi no yagwirawo ddala sere zayingira akalulu kitegedde bulungi omukulu ono Sewanyana yagenda mu kaadi nafuna kaadi nebbanga yakasooka avudde mu kkomera takulanga nekofisa amawulire najja nakolola bukolozi akyali mulwadde wabayita abamawulire ajjira ku miggo Sewanyana ajjira ku miggo kitegedde bulungi kakati njagala mwami Bobi Wine ku luno ng'agaba kaadi abeere mwegendereza nnyo kubanga olaba oyo omwana musiri David singa amulekera kaadi ye eya Sewanyana senga w'amaanyi nnyo anti sako nyankula ekintu kimu eno makiri yetalina mukulembeze okutandikira ku chairman paka MP asembayo undi talimu ono tulina mulya nnyama yekka ate mulya nnyama yokuko nyini ku luguudo kwasule mulya nnyama kintu kyatuyambeko kiri ekintu eki kyenyinza nze okumwebazaako olaba oluguudo lwa kalenda luno lwalimu ebinnya lwaliko kolansi ngera tutambula bulungi mwami Ranya n'alagira balukolokote katulya nfuufu ekyo nkimwebaza obuuza kwani obuuza kumulya nnyama oba oli omukyala tuli wa mulya nnyama yabadde ayogera ono bituufu nti abakulembeze tubeetegereze kana akajja Devicom era kyova olaba nti buli woliwa n'omuntu ndowooza okyuka Devicom akoze ekintu kyamaanyi nnyo olwaleero era simanyi oba amagezi yagajjeewa kubanga ateeseza n'agamba mukulu Bobi Wine bwe tuba twetegereza ku luno tuwe kaadi abantu abaki ekyo nno Devicom kyayogedde kibadde kikulu nnyo kubanga amazima amatuufu twajjawo abantu nga bamunyagwa abasajja abaali boogera munyagwa oyo tanyigirwa mu ttooke munyagwa tayinza kulabanga ebintu bitabanguka n'asirika ne bw'aba ayidde ssente ze era agamba nze ssebo nedda ate wano kikyamu munyagwa tasobola kikola tulina omuntu ng'oyo David Musiri yali mwana mutongo omulaba afaayo ng'asobolera ddala ali mu sitago ng'alina nakiri njagala nange njagala obukulembeze nkolera abantu naye David Musiri n'akeera enja nga talina kaadi ne tugiwaani Sewanyana olw'okuba baluddewo njagala mwami Bobi Wine kubanga amazima amatuufu kati bwe tuba tutunudde Patrick ono alaka yali ajja sobola yes ne Patrick yali ajja kusobola ndako tetukayana kijabulabika bubi Patrick baali balina omugezaako otegede kubanga Patrick n'okusinziira byabadde akola ne bwabadde omanyi omuntu Faruku olaba onosonyiwa okwegezaako tife tubeera wano ku pano nga bwotaba n'emboozi mukati eno wali abantu abagiraba nti eyogera ebyamakulu etolaba nga yabagamba nti singawe bakaba palamenti nga bwogezaako ne bagamba nti ndanka ndiyo okusinziira ku bimuvaamu asobola okubaako kyagezaako Patrick okusinziira ne gye yali ava n'ebintu bye yali akoze ate sibaani muwaddeyo ki chansi n'abaako byakola kasibante wano erubaga kasibante erubaga wano yali avaayo ng'ateesa nga bw'olabira ddala Duncan ng'omuwira ku lediyo n'ateesa ebintu ebiyamba ne mu palamenti nga teyeri antama ng'abaako kyakola ki naye weeva eno bwe yajja ne tuleka abantu ne tugamba tulina okugenda n'ono mukwano gw'ono ali ebweru gw'otayagala kwogerako
Masembe erimira. Naye ate Masembe nyinza obutamunenya nnyo kubanga oba mwana yali akyali nga nekifo kyeyatandikirako Katongole naye yandisobodde ne Katongole era nze oweza butegeeza nti bayinza okubanga Katongole yali kayunge Katongole ndowooza naye yandisobodde tulina abantu waliwo omusajja wadde wa NRM muyingo bayirawo muyingo tulina muyingo awo nolabanga muyingo mu butuufu yali asobola okukola ki okola kasolo no gwe sigoberera bulungi oba ekyotera yamugjayo akola atya mawa twetegereze 2026 twetegereze era in fact tujja kujja wano tukole line up ffe gye tulowooza amuganda wange mbadde njawo nzijukizemu ono gwe balonda yani yali atera wano okuyitawo ng'ayimba imba bawero C5 omuvubuka gwe twajjukiza obujjukiza nti waye mpozi oli wero C5 nagawo omanyi nange bannonda enkera ne baŋŋamba nti kulika nga simanyi bamuyita Ibura akiikirira wano Wakiso ali Wakiso ono yali omuyimbi ono ate kati ngenda kulaga ekintu kimu Faruk sijja kwawukana ne baganda bange kyangenda okugamba ekintu kimu nti ku luno Nuupu tetugenda ginenya okitegeera yajja tamanyi kyakukola naye kati era tugenda kukubira omulanga pulezidenti w'ekibiina nti ku luno amuganda waffe Anyanzi afune amuyambako okitegeera bagabe kaadi nga bagigabira omuntu ekitofu naffe genda okwenyumirizaamu ng'omuntu ng'abantu bansi ndi Faruku abantu bangi be balonda olw'omuyaga naye nga tebana kyebayambye mu Uganda nekya nti nsesenga musajja agamba nti amulya ennyama akoze Faruku ku kisanja kya mulya ennyama kwe tusinze okulya enfuufu anti tebitambula emyaka giri emeka Faruku ekinjakaza Besigye kiri kimu ndi bwe bakeranga nga amafuta galinnye ng'agamba abantu mumanyi lwaki amafuta galinnye tulumbe era gwe musangawo naye mulya ennyama wo mwagala musange mu climax ng'akuba dansi ompulira naye uliriza kyenkugamba nti waneno sawa zino laba kalenda awo abantu babasolooza omusolo awo abakesisi basolooza ababotiiki naye tebakyakola omuntu aba asiika ekibumba kya muntu waliwo kagundi ka snacks aba asiika ati ng'enfuufu ejjeyiikamu kyokka enkyoka nakujja omugambe nti mpa omusolo akuwe gwati togamba wakiri ekiganye buli lunaku bayisizemu ekimotoka ky'amazzi kibayiira amazzi akikkirira naye nakyo kiganye okukola kati mulya ennyama akoze ba MP abatakoze webali mulimu n'abakoze abamu ku batakoze oba eyali ensobi mu kulonda waliwo omusajja w'amasomero ne yali wa DP bamuyitaani ono omusajja sajja lyabene webali nnyo omusajja oyo yali akola omanyi sikalazi yali awa abaana ku bwerere Faruku kakati oyo omusajja oyo sajja lyabene kadi ogimu mawalayi mu Nuupu eyo yali nsobi kuba omusajja oyo yali mukozi ate nakati wadde twamuwangula akalune kamukuba yasigala akola n'abaana bonna be yali aweerera basigala mu masomero okiwulira kakati batukola ekikolero mu Makindye wano simanyi kye batwagaza ku bantu bonna abaaliwo era ne muddira omusajja gwe mwali mulaba era ne mulengera kaadi mwatukola beesi wanyana njagala bakugula kya data ani mwami wakyadde agamba ekyamazzi ekimuga kibenga kiwawo amazzi twakubirako omukulu meya mulya ennyama nze nno mukwano wange era mwagala nnyo yatugamba gundi Minister of Works yenguudo Katumba yevunanyizibwa wete bivunanyizibwa njogera nga ntya Katonda ku ssimu twamukubira essimu ajaluna singa waluwa kwanza nagana nengamba aji nemugamba aji enfufu eyitiridde wano naye kankubire mulya ennyama namugula essimu namugamba aji salaamu aleikum namugamba naye kasooka balongoosa luguudo luno enfuufu etutta kyekiyinza okukolebwawo mulya ennyama naddamu n'agamba nti Minister of Works yekola ki aji namugamba tetuyinza kufuna ekimotoka kiyiwawo mazzi n'agamba nga nkugambye nti Minister of Works yekola ki kakati mwami mulya ennyama nze kyemubazaako ebintu byasinze okutukolera
ebivulu yaffe makiri ebigwa saamu kaaga ayongezaayo obudde ne bigwa 8 oba 10 ekyo kyakikoze bulungi omuntu akwoteka na bwala ekyo nga tukivuddeko lwakuba nti naye tulaze kusunsula MP bakoze kisije tuliko era nekino faluka tukyogere olaba omukulu Jofule Lutaaya akoledde abantu b'ekyotera abakoledde gukyoba omanya era mbe nekasa bagenda okudda mu pali mayimbo bwe ayina meeting gye yatuuza n'abagamba wane ssaawa ya leero manya nti okoze supermarket otaddemu ebintu abantu bali muggula bintu kiri gy'oli okusigala ng'osubula ebintu bibeere mu supermarket oba ggwe okugitunda ojjemu ebintu byokoleki n'ensibambi akoze kati ate oyo yakoledde ddala kati Bashiru ate ye tiyabitunda tiyatunda bintu n'ettaka yalitundiramu ira supermarket olaba omusajja eyali yesimbe eyali minisita Kasolo ekyotera hali kana abekyotera bakaaba alingo wa muyingo ati Kasolo yalina abaana baweerera abawera nuluza ng'omuntu ng'enkumi 3 kuba era Kasolo Foundation nga mpitirivu naye yakolagera yazisigaza yali yabateerawo emmotoka ku kyalo ng'omuntu aba afiiriddwa abatwalira omukyere ebintu nga bingi kakati waliwo n'abantu nga mikwano gyaffe naye nga baali abantu kati oba oluusi oyinza obutabanenya olaba kati ng'ono omukyala Amelia naye yali akola naye kati Irudamani oyinza obutamunenya abasinga tuyinza obutabanya olw'ensonga nti sente zaabwe eno kyegamba kyekituufu Irudamani kati ekizibu kiyagwamu nti Amelia yali akoze nnyo ate nga ye ali mu gavumenti wakati Irudamani akoze era agezaako Kasolo engato zaali waliwo omuntu yagwa mu ngatto omuntu yagwa mu ngatto ya Amelia ne yagwa mu ya Kasolo bagwa mu ngatto ennene okujjako yagwa mu ya sekandi sekandi teyakola wadde yani ogoyogedde w'amasomero muyingo yagwa mu ngatto gy'atasobola kuvaamu andi lwe baamaliza okulangirira ng'oli ayisemu olunaku wayitawo emyezi egi ne bakera ku makya nga baleesa abaana balinganga 100 bulijjo baweerera n'abagana naye bantu mmwe n'abagana naye tewayitabwe abaana basome naye ono gwe baalonda amala n'emyezi 4 atazeeyo ku kyalo ata TV ezigamba teri yafudde abagasikira online bagamba enamba 26 bafu 4 bafu 16 bafudde ekituufu kyeki ku baana abo kitalo nnyo bannange kitalo ddala kuba bwe tubanga tukyali mu ggwanga nga n'abaana ku ssomero basobola obategerayo obutwa Faluku omuntu aweerera asindisa omwana ku ssomero aba kitwala nti kati alise chuwa kamutujja wano muteeke ku ssomero bwe bagamba nti omwana ate ku ssomero gye wamutadde aliriddeyo obutwa olowooza kikyowulya mu mutima gwo ku muzadde yenna teri kyannaku nga kubira muzadde ku school fees wakakyo kano Uganda eyokya kati yavudde ku sigiri oba kyeriko bakiyita batya tuli mu tanulu munda twayingidde tanulu ate n'emiryango kati batandise gizibikira twava dda ku sigiri twayingira dda tanulu tuli munda mwennyini mu muliro wakati baggalawo kakati ku tanulu eno gye tulimu omuntu Faluku okunoonya school fees atwala omwana ku ssomero tomanyi muzadde kyabayiseemu baba basinze baba bakoze eki ekituufu kyeki kati okuddira omwana wo gaagenda ku ssomero niwabeerawo obulagajjavu oba IST order abaana 200 balidde obutwa ne bali obutwa abaana abasekendule kyekiriwo kakati obutwa buno bwe balidde babulidde batya bwe bamaze okulya obutwa ne batunyonnyola nti ku ttaka kubaddeko enkaayana ettaka ly'essomero ebyo byonna bisoboka okiwulira kubanga amataka mangi nnyo ag'ebigo waliwo abantu abagasengako bagayingiramu era bakaayana buli kaseera ate olumu n'abagayingiramu baabano bannakigwanyizi nga baagala gatwala ku maanyi okiwulira naye ekyennaku kati katubuuze tuli mu nsi kyeno bano abaana baba akafa 7 jeneeta baagijjeeko ekiddako nti ate bano ate kasese bano babokyeza simanyi babatemyetemye oluddako nti ate bano balidde obutwa olugira ati nti abalema bonna babakyeza okiwulira baana ku baana
Oshulya n'abalema bene waliwo n'omwana ab'ebuddo nabo baabokya okiwulira kati tuli mu nsi kyeno egwamu ebikolobero ebyo bano babokyeza bano babatema etimi bano bayidde balema bano bagyeko genereta bafudde kakati byebiky ebyo okiwulira kakati bano babawadde butwa David ensi ki gye tulimu eno. Omukulu w'essomero yagambye nti yali akulira abafumbi bamugoba emabega kaawo naye tebakikonfaminga kati twebuuza ate bagamba kuliko enkayana ne minisita w'amataka abadde agenda yeeyo ne minisita n'ayogera kati tubuuza obutwa buno buyingira butya mu masomero. Waliwo ettaka kati nnyo okuddako waliwo ettaka oba kitundu kinnerabidde minisita w'ettaka yagendayo ng'aba omukulu omu ayaga batuuze ku ttaka wagira story eyo kaakati minisita n'agamba abantu basigaleko ebbanga we lyetooloola omuzungu n'akomawo obuto n'agobako abantu bwe bagenda mu ofiisi ya minisita manyi we yagamba kuba namulanga ali mu ofiisi asifunyiza n'essaati yagamba twagala kuddayo ku ttaka ebize munoonyereze buto ndabe obuzibu ki obulyawo ng'ebigambo biri ebyasooka ne bino tebikwatagana naye nga y'omu yagenda ku gulawundi abatuuze ne bamuloopera munnange nno sakozi essawa ya leero Mwami Museveni awa abantu be wawulyako walobeddeko tekijjawo ng'akunyuza sitori y'abamayumba 10 abedda balina obuyinza bwalinga bunene nnyo gy'owulize nnyo waliwo omusajja amutaseeka buyondo wamukolako ne interview ojja owulize ku butambi bwe bwayogera anti annyonnyola b'amayumba 10 abedda balina obuyinza bwali bunene nnyo sakozi baba balina obuyinza wano waliwo omusirikale omu bamukubye amatatu nakuzino wamukuba zaala yalagidde ne bayoola ekyalo kyonna zamotoka zatuyiseko owaaye nze sibimanyi nembuzi oba bakoze eki bwe bamukubye zaala n'alagira ne bayoola buli wonna bazanyira zaala olaba essomero eryo weriri eryo essomero kati liri mu lusuubo essaawa ligenda kuggalwawo eryo essomero liri mu lusuubo era genda nga wegendeza amasomo gonna golaba gabaddeko ebintuntu ebyo gagenda kuggalwawo gavumenti esobola okunoonyereza. Walabye olutalo lwabaddewo ng'abazadde bajja okutaasa abaana baabwe ate poliisi ng'eri mu kubakuba ng'abasibidde bweru abasawo bajja ayimini abazadde bajjayo abaana baabwe oluusi oli amwetwalire mu ddwaliro nagenza olaba ng'omusirikale owa poliisi ali mu kukukuba ate abazadde abanona abaana baabwe babasibiddeyo kanogamba eno nsi ki naye natulidde abasirikale nga bali mu kkuba bukubi bantu banonye baana baabwe omuntu bamukubidde essimu wanaalinnye bodaboda emutuusiza emitiyana omwana we gy'asomera gwe n'otandika mukuba kati eyo Uganda ki eyafumbye bino obutwa babufunidde wano mu mazzi wano batabulira akawunga tuyinza okuba nga bwe tugambye simanyi gye bayita food poison nga yemukuba mbu ate mune oliwo ebyobulamu obwe bwe yagambye okitegeera kati sooka tukebera emmere eno ebijanjalo n'akawunga sooka tulabe bwe tusanga bye birimu obutwa supply atunyonyole bwe tusanga byo biramu tugende waneeno abagoyeza akawunga obutwa bwavuddewa ng'ate bino biriwo biramu okitegeera kati awo wali kaluma nnyo era awo mu mmere tukebere nga bibisi tugende we tulabe abafumba bino byadde bibisi ate kumwatodde ate wali byazze bitya okubamu obutwa okitegeera afande tolina kyomwagaza lwa nsonga Faluuku nti afande tasobola kwaza kawunga amanye mbuka oba kalimu obutwa oba tekalimu ate era n'obutwa ebiseera bisinga si kyekintu kyeringa buloko ogenda kujja ogyetise ku mutwe okitegeera oli waddemu obubeeta mu nsawo okitegeera osobola obuteeka mu kantu k'obunzaali ofuna okitegeera mu ngeri nnyingi oli gyasobola obutambuzamu asikali talina buzibu obuzibu bwonna buli wano mu kiyungu sapulaya bakebere tebakebera biri byatunda eri bakebere bino byebalese kuba bijja kuba nga byafiiseewoko bamale babuuza abafumbi Faluuku omuntu obutasasula kyekino muganda wange kyagambye nti Faluuku nze ne bwe mba nkubanja
olwokuba ndi namwako omutima ogw'obuntu nsobola obutakutwala ku poliisi nenga Mukama Katonda yampadde eza gyezikola ki naye gwe saasira obulamu bw'abaana 200 ati kati gwe omutima gw'omulala werabidde nti abantu tuli banjawulo kati Faruku ngabo andi nze Faruku bwe mba sinakola kintu nsooka nembuuza wati abakikoze owange wate kino kye ngenda okukola kigudde ku jjolamu mpulira nti bw'omala okyeyambaza ekyo n'ofuna omutima guli ogw'obuntu ne buli bw'otasooka kulowooza kitegeeza ko kanyini tolina mutima gwa buntu era nze mbadde nsaba nga nva waggulu abo awa supply emmere basooke bagikebere eyafisseewo bwe bamala ogikebere eyafisseewo balabe oba kyavudde eri mu kiyungu mwennyini oba ku mmere wano ng'eyingira awo tujja kuba tufunye ekituufu security bw'aba tebabasasula mukendeeza obusungu mukozesa buli wantu teweetaaga kibooko bali bantu bakulu netusobola kuba nze nengenda okunona omwana wange Faruku omusika ne waba n'emmundu ng'olina kasepiki abakuba emiggo olina kyobadde ogamba basooke bakebere bano abafumbi nsuubira tosobola kufumba kintu ekyo nga toliddeeko kibanze njagala nnyo investigation egende nnyo ku bafumbi abafumba emmere ebiseera ebisinga abasomesa balya mmere baba bafumbi yanjawulo balya special naye ono abano abafumba bano toyinza kuŋŋamba ekyo abafumbi kuliko eyagudde wansi tekuli tetunawulirako boogera abaana bokka abafumbi nze nkyali ku bafumbi bano nze njagala investigation esinge kubeerawo ku bafumbi abafumbi toyinza ku kizibu nnyo n'otakombako kizibu nnyo n'otakombako n'otalyako sikajanjalo anti awo kyetwagala okutegera kuba bona bwe tuwulira baana abafumbi bano kyazze kitya ate ngenda kugamba ekintu kino tosobola kuŋŋamba ebiseera ebisinga emmere ejja towards lunch toyinza kuga nti abafumbi bafulumye bonna nga bwe balina okufumba emmere ne bavaawo oli n'alyoka aleeta obutwa waliwo ekitali kituufu awo ekitagatta abafumbi tebalya ku mmere eyo nga tebagiryako batya balya kweyo tebagudde wansi waliwo ekitali kituufu twetaaga okusobola okukwata abafumbi era nabo batulage bakuba ku bo waliwo eyagudde wansi ekyokubiri ripooti eno yafulumya ani yasoose ogifulumya nti buno butwa